Katonda byonna byatuyisizaamu. Omulamwa gw'omwaka guno 2022 ogw'ensi yonna gugamba nti, nga mu Luzungu gugamba nti Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow. Ekitegeeza nti okuyisa buli muntu mu ngeri ey'ekyenkanyenkanyi nga tetufudde ku kikula kye kijja kuleetawo enkulaakulana ey'olubeerera era nga yannamaddala. Nga twesigamye ku mulamwa gw'ensi yonna, ffe ng'Obwakabaka bwa Buganda tutambulidde ku mulamwa ogugamba nti abakyala n'obutonde bw'ensi. Omulamwa guno gwongera okukkaatiriza engeri abakyala gye bayinza okukuumamu obutonde bw'ensi n'okwenyigira mu byonna ebirina okukolebwa okulaba nti tukuuma obutonde bw'ensi. Obutonde bw'ensi nga mwenna bwe mukimanyi kintu kikulu nnyo era kyekisingira ddala obukulu mu bintu byonna mu bulamu bwaffe, kubanga obutonde bw'ensi bwe butali n'obulamu tebusobola kubeerawo. Mu butonde bw'ensi mwe tujja emmere, eddagala, omukka gwe tussa n'ebirala bingi nnyo. N'olwekyo twongere okukuuma emiti egyo egikyaliwo ate nga bwe tusimba n'emirala mingi. Twewale ate nga bwe mukubiriza n'abalala obutasuula buveera na bintu ebya plastic buli wamu, era twewalire ddala okusuula kasasiro mu myala. Abantu bafudde ate era nga bangi ne bafiirwa n'ebintu byabwe mu mataba agava mu mataba agava nga mu myala gikoze eki gizibikiddwa, ate era n'entobazi nga tezikyaliwo. Kale nno kitukakatako ffe ng'abakyala bannakazadde b'eggwanga okubeera abasaale mu ngeri gye tulabiriramu obutonde bw'ensi yaffe. Abakyala, mbasaba buli omu yeebuuze kikyakozeewo okukuuma obutonde bw'ensi. Wano tulina ebyokulabirako bingi abakyala abamu ku mmwe bye bakoze, naye twongera okufumiitiza tugambe kikyenkozeewo. Bw'oba nga tolina ky'okozeewo kaakano, kye kiseera okutandika okukuuma obutonde bw'ensi ng'ate gwe wennyini weenyigiramu ng'ate otandikira mu maka go. Kinyume ya primary school Ssaabasajja Kabaka yasomeramu. Ndodo Church of Uganda we wali church Ssaabasajja Kabaka bamubatiza. Wakati wa amasomero ago gombi wabangawo ekibira nga tukyo kiyitamu, nga mulimu omugga mutunona amazzi batufumbira obuugi. Maama nkuloopera nti wenjogerera kati mulimu ebikata bya lumonde ewabanga omugga n'ekibira. Twalinga tusobola kulengera ndoddo nga n'ab'endoddo tebatulaba kubanga walingawo ekiki ekibira. Ngera tusobola kutoloka ku ssomero kubanga otya okutambula obwomu okuyita mu kibira. Kati nno maama waliwo lumonde, waliwo n'abakuba amatofaali, eri ebbali olengera kalitunsi. Nagambye ekinaava mu lumonde kinaabeera ki? Actually waliwo ne kali mulimu n'ennyumba. Nagambye ono yasenga ewabanga oluzi lwaffe, nyumba yennyini mulimu n'amabaati. Ya mabaati si yassubi naye ndowooza nti oba ssabo naye ya mbaati. Ekinaavaawo kijja kubeera ettaka eriwedde nga tewakyaliwo ttonde lya tuzzi n'akamu. Tujja kutandika okufuna omusenyu
naye muwulire kino bannange, kitegeeza ki eri bamaama? Kitegeeza oluzzi we twakimangako amazzi teruliiwo, kati engendo ze mutambula okunoonya amazzi zeeyongedde. Engalo za mama abali kuzikiza